Dr. Jose Chameleone mu America buli kanaku yeeyongera ku shininga paka lasti ate nga mwana mulenzi Weasel munnange wuuno eno era nga munnange era nga bw'olabaawo omukulu Dr. Jose Chameleone kw'ossa ne Kabaka Show munnange ate wali omutegesi w'ebivulu ate wali wonna era nga badde azze munnange ate wali mu United States. Jjukira nti nno n'abagamba nti nno mwana mulenzi Weasel kw'ossa ne Abba Makasi Bushoke okuva wali munnange ate e Tanzania balina munnange konsati era nga Abba Makasi naye agenda kubeerayo wali wonna kigenda kubeera nga kitambwira ddala era nga bw'olaba akafaananyi bakalazaawo ndowooza okalabaawo kaliko Bushoke Weasel ne Abba Makasi nga bw'okalabaawo ndowooza okalabye bulungi ate awo esayidi eyo kakati nga bwe nkutegeezezaako awo ate ng'era waliwoko n'ebifaananyi ebibadde bitambula wali ku mikutu munnange egy'enjawulo. Omuyimbi Dr. Jose Chameleone buli kanaku yeeyongera ku shayininga munnange omukyala Juliet Zawedde amulabirira okukamalako obumazi era nga bw'olaba munnange abadde asazeeko wali n'oyo munnange ate omwami Kabaka Show wali wonna ate nga bali mu kikwasaganya era nga ku sayidi y'emu era nga bw'olaba akatambi ako ate Weasel abadde agettingamuko crazy ne mwana mulenzi Bushoke. Yes, this weekend we are going to be representing right on duty the Q. Yeah, music. Yes, this weekend we are going to be representing right on duty the Q. Yeah, music. Wali ate wonna kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo naye nga byonna ebinaafaayo munnange ate ebinatambula ku show mwana mulenzi Abba Makasi kwanaabeera nja kuba nga mbikutuusako wano ku Jamina Yugi making sure nti nno osubscribinga bw'obeera nga tonnaba vidiyo osobola ogimpeera like n'okusharinga nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo n'ezi update endala bwe kityo.